bukendeevu bwonna tukimanyi kigadde eri Allah. Oyo Allah atenderezebwa olw'ensonga nti Allah bimugwanidde ebitende ebijjuvu. Lwaki Allah bimugwanidde jalla jalaaluhu? Abange ensonga nnyingi ziyinza okuteekawo lwaki wakitiibwa Allah tabaraka wa taala atenderezebwa. Qur'an eyo ejjuddemu aya mpitirivu nnyo ezitulaga ebirungi ebiri mu kweyawula, oba oli mu bantu oba oliwa ng'otendereza Allah tabaraka wa taala. Surati alhamdu oba alifatiha ng'etandika aga nti alhamdulillahi rabbil alamin. Kutendereza, kutenda amajjuvu agatali bukendeevu bya Allah tabaraka wa taala nanyini bitonde byonna ebiri mu nsi ne mu ggulu. Nabwe kityo ebitende ebikendeevu bitendebwa naffe bantu. Tosobola kutenda na Allah na kitendo kikendeevu n'ogamba nti singa Allah yabadde alaba. Kigambo kiba kibi nnyo ekyo, Allah tebamutenda nakyo. Allah singa abadde amanyi kitendo kiba kibi. Abanga Allah tumutendereza tiyateekeddwa okusinzibwa Allah. Byonna ebisinzibwa ebitaliye bisinzibwa mu bukyamu. Nkiddamu, byonna ebisinzibwa ebitaliye Allah omanyi byosinza era omanyi byokkiririzaamu nga wallahi imaani yo obukkiriza abo bwonna wallahi yonna ekitu kyokkiririzaamu ekitali Allah tabaraka wa taala abange eyo nebeera nsobi. Allah owekitiibwa yateekeddwa okuba nga asinzibwa awatali kumugattako kintu kyonna, era Allah lessanyu lye ku maliro gw'ensi eno okulaba nga ebitonde byonna bikkiriza bimusinze Allah nga ye. Kubanga lwaki? Yensonga lwaki tuli ku nsi kusinza Allah. Kale bino byonna tubiteekawo, ndi musuubuzi, ndi mulimi, kituufu ndi musazi wandibootamu owino, ndi wakino, naye ng'ekigendererwa ekikulu alhikmatu min khalqi aljinni wal insi ibadati llahi wahda. Kyamagezi ekigendererwa Allah lwaki yatonda amajini n'abantu abange kwali kumusinza Allah nga ali omu. Bino tubiteekamu bulamu bwaffe kutambula. Funa amaanyi aganasinza Allah ng'omuntu amaze okulya kamere nesete agenda zijjawa mu kukulya kubeera nga akola. Okola kale kola barakallahu fiika nebaazi na jangu osaale. Lwaki ojja noleka omulimu nanti kino kibakutiddeko ensonga enkulu lwaki oli nabwe kityo na buli yenalina akyalina ekitiibwa obulamu kya bbeeyi okumanya ensonga lwaki Allah akyakuwadde obulamu. Lwaki Allah akuwadde obulamu mwannattu bubeera nga Allah tabaraka wa taala omusinza. Why? Kubanga ensonga lwaki weetuli. Kkiriza era negattaako tibebaziise leero bangi wallahi mu bagagga Allah batutte. Alhamdulillah mbabadde n'empapula eziraga nti baasoma nga wallahi watandika kugamba nti nasoma gwe nawe tojja kuba kunyonyola ku from P1 up to university nga musanvu ziyakatambula mwannattu nga papula byonna birina ngera ne wasaba mulimu bamuwa lwaki yasoma. So nga ate gwe tolina papula n'olu kati oli Allah yamututa atalesewo gwe nga ne lipoota y'ekyokusatu girina Allah alina agamba nti agwe nkwagalawo. Kati oli alina university zonna Allah nakola atya? Talina nsonga Allah? Alina ensonga. N'ensonga ki? Kumusinza. Byonna byonna tubikole naye webaazinanga leka omulimu gwe jangu osaale. Muli bize emputu mulina nnyingi. Saba Allah basaasire. Baaziina nimusate mitegama nti hayya ala ssala hayya ala alfalah. Oba bivunudde bulungi bitegeeza ebigambo ebiwoomu ku muntu gwe bakoze batya gwe bagambye jangu osaale hayya ala jangu okole ki jangu osaale sula hayya ala alfalah. Biri bireke okwesima kuluwa kuli eno capati ezo zireke nti osaaga kamalize bano bakasoma nga musanvu kikomando era sinnakola nosala wonzika wesaza engalo wakati musawa ya zuhuli ati hayya ala jangu okwesima kuluwa kuli eno nti lindako nedduuka abada kukyannakagulawo sinakola ki sinnatunda. Wallahi imaani togirina. Bali nga badda Allah basaase nakatawaje bali musa Allah batulage nga baziina nga kuduka nako layini nabaga mulekeraawo nze ngenze kusaala bo muyagala muninde wallahi mukole mutya muninde
era wakuwawaga naggalawo aba yagadde oba yagadde naleka nga liggule nega nasaala zuhuli nakola atya haka Allah yawukana akomawo bamulinze nera wesasaza nnyo haji anti Allah yaŋŋamba kusaala bwobusiraamu kati ndekemu ate nve mu busiraamu obadde yagaki nti butto ate gwe sukaali n'abakavalinga wala riziki nga yo era agenda saala akomewo nga tebaliwo tebadde babe bagenze ne kumwe imaani zammwe tutetenkanya ntetenkanye imaani yokwatira nkwatire ku makya oba nayo zigenda otuuka ku musanvu ng'egenze wosala nayo asiri tuligeo tuwa ku magalibi ng'okyaba kampage mungu akuyamba nosala nayo ishai tugenda okutuuka ku subuha nga yarabbi ojonenya togiraba eyo imaani kati oyo gogamba nti gala wedduuka ojosaale era jja wakoze atya wayagalidde njagenda ku 8 kitundu kubeera bijjo byo mbikola najja era nga maze funa muntu gwalekawo kati ye ne wayitibwako emitwalo 2 alabe ddala ng'akoze loosi mu bulamu so nga ate swale muyiseeko bwe talaba loosi gyakoze nti temuli Allah yagamba wosalira wagikiririza ndoza gwe muwandiisi we kale barakallahu fiika saba Allah totegeerawo kasolyanga adhaani yanukula lwaki oyanukula kyekigendo lwaki tuli kuki ku nsi banange fujo mulikole byonna mbikole naye amateeka g'owekitiibwa Allah ge yateeka mu duniya muno temugazanyiramu sinaawo hadiisi eraga nti gojja kuyingira ejjana nga wagayirira eswala sirabawo nga oli otegeera bwoti saba Allah atuwa okujjumbira eswala Allahumma amina so amatendo goyo Allah tabaraka wa taala tumusaba kusasira emirembe omundi ogwokubiri okubanga abize Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam baganda bange mukirize biidhinillah kyobudde bugenderedde insha Allah naye tugenda kutunako omusomo gwe tuliko gwa kusala saba Allah teeke banasala ya rabbi tyagamba nti abanasala muluwa mwoneke ku mikono ebintu ebyo mbitya nnyo ate nga mbitegeeza oyinza okalakata abantu mwezi mulama musale naye nga gano atabasakwa nti yalinnya sabuni genda mukanaana kati embuzi eyogerwako esaba Allah bateekemu abo nange Allah ateekemu abo banasala twete niya Allahumma wallahi nga woleta niya ku byobwononefu woleta niya ku birongoofu weta niya nti insha Allah yo mwana nja mukwana wallahi agata okulayira wallahi agata kola ki wallahi okuba layiri njaji musali oliko majini kale mukekiro okulayiri ngoli kumalaya joti Allah mumpe akwekulani ogikwate katolaba oteekayo obudde kukya haramu ega nti kiba kyetagisa ki nja kukola ekisoboka mufune naye nga sigamba nti omufune omuwase la kumulabanga bwe yakula omulekaawo kikyamu kikyamu temukikkiriza kati nga oleta niya ku byobwononefu oba oleta niya ku byeddiini leta niya nti nja kusala sigadde wiiki tokyaweza wiiki 3 seeka gwe panga netunaweza wiiki emeka omubaze ennyo wandibadde baliwo wiiki egi nekitu okubeera nga yidde etuuse kakati leta niya nti mu wiiki eno biidhinillah niya njirina Allah ne wanaba akusa ajja kubalanga asaze olwanni era nga wonakola ekikolwa ekyokumalira munika kikolwa kyabwononefu nomaliriro kikola Allah nakusasa notakikola mwannattu oniya gyoleese eri ate sona ekikuwandiikiddwako naye nga tekikubisiddwamu miwendo otozi mukazi nogamba singa mbadde wallahi kyombadde tekimpona lwakuba kinsanze kati nakkakkana kati kyokka kyoyogedde kino tezatoba kubanga towakkakkana oyo abadde takuwona oyo asanze omuntu twaza kugombolola naye oyo akulemye nkwewuunya toyina bigambo abunze mu 2 nga tebannema ayogera ebyayingira emyaka 4 mwegi kwataano kakati musajja akuze muzeeyi naye fujjo lyalina ku mwero gw'ensi eno terigambikako kakati niya gyaleese nti singa te yewosanga nga ava ku bwenzi olw'okuba siriimu yakola atya yamukwata ega nti nze nti Allah ebyobakazi nabyesenywa bamala kumukebera nti alina akawuka tebabakasangamu wallahi yali akyatwaza tombuulira ebyo nibamugamba nti olina kino naga nti amawugwe gwayononeka gonna mavu naga nti sigala nkoze ki sigala mutadde abasawo baŋŋambye olaba si Allah abasawo bakoze ki baŋŋambye nabwe kityo leta niya ku byokusala
saba Allah teke mbana sala nza bagamba nammwe abantu nulidde saba Allah teke mbana sala baganda bange Allahumma amina. Kakati enaku zomwe ziri meka leero abiri meka mutano mwezi gwa kumeka gwa mukaga ate banete mumpunza ndieri munesenyi wate kana ate kummanyi Allah kusana olono ntambula manyi ne munange kuma tambuza oyo mutadde wamanya ampe bitufu Allah basasire awo mutegeerawo ali mutano gwa mukaga aga ogenja gwa mukaga wamanya apo mwezi mutufu naam ogwa 11 enaku z'omwezi erumeka 25 tuli wamu ye na bano badonkolingo kati tubanga date yaffe ne bano ba Good Morning Tomorrow nga tutambulira wamu tegeza nti bija kuba bituyamba okubanga tubale ekituufu obusiraamu kyema kyosooka okumanya nti wasomesa gwe ne byolabange ebitaliimu obusiraamu bwabikoonako wallahi baprofesa bannasayansi bavumbudde naye tebalinawo kye bagenda kuvumbula ku maliro gw'ensi eno ng'omubaka Muhammad salama teyakola atya teyakyonga ne Allah teyakola atya wallahi sayansi yenna gwe bagenda bateekateekawo simanyi twavumbudde simanyi twakoze tutya wallahi byonna Qur'ani yakola etya seeka yabyogera yabyogererawa gwegenda ogisome busomi otegere n'okunnyonnyolwa kwayo ojja kgenda okulaba nga tewaliwo kyogenda kukola ku maliro gw'ensi eno wadde okuvumbula nga wallahi nabbi teyakola atya ogaba masimu nabbi yagyogerako sallallahu alaihi wasallama kikyatayogerako rasulillah tewaliwo seeka tewali yalagalagadde obubonero bwa kiyama obutono n'obunene nagamba nti kolira bakano ngomanya nti kiyama kabonero katono kiyama etuuse kukyala okuyita obukunya omwana asabula emmini abuli amuyitako n'awana buwanyi kyakulaba mbi singa byadde ekisiraamu nekigibikako kyandibadde kirungi nnyo kati okoze eddaawa oba oyongedde busegu ku busegu kwaye wakuwulira yongera kupaapaza ng'agenda eyo sula mu mazi wagenda kwata isa muyimirizaawo gweyimirire naawe mbiyongiyengo njidde nyanjala buzibu ki programu kyegenda maaso tuli mu nnaku zino twayengedde enaku 10 ezazuuli haji kati mukolako ddaawa oba kumba onoonya magezi ombasaba namba ya simu kunyambala yakoze ki tolinawo kyokozewo kyonna kyonomugamba nti enyambala tonyumye mugambe tonyumye nokadde ng'olaba naye wallahi owunya n'owunya mugambe byetaago ebitamuliiko daye wakonaabe oyambale engoye entuufu owunya n'owunya ekikuvamu wansi kivundu kikuvumu kikyotulaga tutulaba nga konze ebyo mutabbire seeka mu bulungi ajja kwebwala bwalaawo akwate ekkubo wanaba wagendera ajja genda kamusigaddemu nego omusanga tolinaawo kyezagamba neki owenzikanya engalo omuwadde ye nga ziwewera muli ebiki Allah kusaasira kuwejjana kati jana gyomusabidde eruwa nuza gwazigaba nesinga ye gwagaba singa teri agenda sigala bweru ogomero gwandibadde mukalu naye Allah banga yeri asigaliza alhamdulillah sebo yandigifuna tetumanya biidhinillah Allah musonyi ate muki musaasizi yandiwa oyejjana ate nayo kyagwa badde ngakera ku subuhi Allah yawukana naye nga alina wagimuweera seeka erasanga nga esebo alinawo omulimu gw'omuki ogw'omunda gwe tutamanyi ate tetwetaaga kugumanya naye ffe tulamula byakungulu tumanyi byamuki naye nga tosanga nga malaya n'ogiwaana buwanyi gikoleko ddaawa kyewange wallahi tonyiridde Josephina ddayo okyusa engoyi siramu atama lugezigezi si lugezigezi naye nga bwekiri owunya n'owunya sonyiwe kyekugamba bambi kwetondedde naye nga byomugamba kikyoyagalamu addeyo yekola atya yeetereze so nabwe kityo nti obusiraamu wallahi bwasomesa kikiwa kinesa ebigambo ebyo ti tuli mu nnaku 25 dhul qaada mwezi wa 10 nagumeka gwa 11 tubuzaye 26 kati ebituufu byebiruwa 26 kale abamanyi bayakukanye wena 26 kale nze mbadde manyi yabbi 25 saba Allah nsonyiwe naye nga 26 nze sebo sibawukanyeko ate kinafuyombi ekyo leke n'okusalira amabega wange tugende n'ekyo era 26 wezibeera nga ziri 26 ebula enaku meka mwezi gugweko enaku 4 kumeka ku 3 biidhinillah wobalabalamu wiiki eno tugimalako nga tuyingidde dhul hajji wangi kakati njagadde nnyo
tuyige kino wammanga biidhinillah. Yenna agenda osala wulira bino mutwe gwali tugenda kutunulaku ma yahrum fil udhiyya, ma yahrum fil udhiyya, ebiri haram mu kusala ne ku muntu agenda okola ki okusala, ebitakkirizibwa eri muntu agenda kola ki. Yenna agenda osala bino biwulire, kale nga toteekedwa kola ki kubikola. Tese bulungi okwagala empeera empitirivu ennyo n'okubeera nga mu mulimu gw'ogenda okukola ng'ogobera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bwe yakola atya. Teri kinga kya bbeeyi ng'ekyo, kola ibada nga nabyo yakola atya. Lwakuba nti abasinga obusobozi tunakuba nga tubufuna. Wojja okusaala era osaala bibyo nga ggwe sula, wokwata zuhuli eyo biidhinillah mu butikitiki nga 11 nga ne salaamu ewedde. Kubanga lwaki obazza ogamba munno omugambe kamala okuuba zuhuli eno eve okuwuuba so si kusa. Era wajja n'atulaga okufa basanzeemu sajja yimira mu nsonda awo n'akuubira zuhuli newuzi nekugwako gye badde osigazza nga nasaala oba alina byabala ngaali mu kusaala. Era omana kutula kusala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh seka mjebali alhamdulillah ova kusaala enjimaze washitibwa Allah ajikirize nga ati Allahumma amina. Nagenda zikari asunayo 3 nakola atya nagenda ensala yo nawo jimanyi sale swala nga sale ya neiba gwe sala bwotyo tofaayo Allah washitibwa itafaayo ebyo ekocha kwako takwina mbuzibu kwaja kubalabalanga zuliyo tolinaawo enkutama ogenda togendo jamukabo yamukolanga ali mukaliyoki kati gwe wunzika zuli ndoza saballa ajikirize fananganako bwetyo webanga dale bantu febanga sintufu saballa ko okulongosa. Allahumma amina. Kati omuntu agenda sala mbadde nsaba bino wammanga kusaba obiteeke mu nkola biidhinillah. Saballa buli emu agenda sala bina biteeke muki mu nkola. Kisooka tugende nti biri haramu okubanga omuntu abyewala okwakola atya nga abyewala teza nti ate obwa sunna bwabyo okubanga ate obiteeka mu nkola mpeera mpitirivu ddala. Tesa bulungi tesinti byateeka omuntu okubeera nga abyewalira ddala era singa aba bikoze afuna omusango la biri mu sunna mu nkola omubaka Muhammad ngeri yakola atya nabbi bye yakola nga tannaba kusala nabbi yeisanga atya ko yagenda okusala naye byategeddwa okukola ki okusala manyi okukola. Naam tugambye nti bino ebintu ennaku z'omwezi ziri 26 mwezi gwa 11 tubuzayo ennaku nga 3 kunya tuyingire dhul hajji. Ennaku eze10 kasaziyingirawo bweppa mbadde nkusaba bino wammanga oba kino wammanga soke tukijjewo mangu kusaba togeza nobeera nga okyetanira mu bufunde ennyo. Olwaki ti Nabi Muhammad sallallahu teyakola atya teyakikolako. Mbadde nsaba nti naawe agenda osala kale fanana ng'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam wotunulira ebintu ebyetteeka ebyatulaalikwako okubeera nga tuteeka mu nkola. Mwannattu abantu kale babyettanidde nnyo naye ate abamu tebatuukiza bulombolombo bwabyo oba n'empagi zaabyo. Era omuntu n'abeerawo nga ye olukola omulimu ogw'etteeka agamba maze neerabira nti gino emirimu gya sunna gyateekeddwa okuba nga ate ateekako nnyo ebirowoozo wakitiibwa Allah tabaraka wa taala ku yaumul kiyama kwayinza okuyisiza ate namuwaki ejjana. Nkaddamu nti bino tugenda okulaba bigwa mu ttuba lya sunna kitegeeza ki yuthabu fa'iluhu akikoze afuna empe wala yuaqabu tarikuhu saate omuntu akirese tagenda kubonerezebwa naye agenda seeka aba afiiridwa kinene. Ku yaumul kiyama Allah agenda kukulentera ebirungi byabikulage. Hadithi al-Qudusi yagamba Allah faman wajada khairan falyahmidallah, alisinkana ebirungi ebyo nga Allah yabikkiriza nga mune emirimu gya sunna agenda kwebazani ne wa faman wajada ghaira dhalika, alisinkana ebyo ebitali ebyo nga yakola egyetteeka kyokka natafa kujya sunna nasinkana ebitali ebyo yakola nga Allah tagenda kuwa mulimu gw'otakola seeka la Allah agenda kusasula gwakola otya. Kati nkusaba kimu obagamba nti kali mu kasunna seeka tokayisa mu maaso manyi tulina olugezigezi kyateeka
acha sunna anti kula kati sunna teka tenga sunna bazikaka rasulu yatugamba anagenda wallahi nenga neno jasadde yetteeka wetuba tuzze mu kujibala abalamu ne mu kutunege jagisaddemu nabiswati wayakola atya kati bannange emirimu gya sunna oba otunuulidde amu ku basajja abaatukulembera abalongoofu kubamu Allah abasaasire Allah yabawejjana nga si ku mirimu gyabwatteeka ng'emirimu gye bayingirirwako ejjana ng'ate bakyalina ku nsi kuno mirimu gyali gya sunna. Asooka omusajja ekyafeyo kye kyajja mu hadithi emu nga yayamba embwa kugiwa mazzi olw'ennyonta yali ekola etya yali egiriko just mbwa yali ava kuluzibwa ati naye okubako nekyanywa agenda okulengera nga embwa naye wanka seeka ndoza embwa erumu amazzi ennyonta y'amazzi n'embwa eyagala okuba efi by'ennyama zaawukana siwe kiri abawangaleko n'embwa ndoza munjijulira manyi muzine waka musola nazo muziba kuuma simanyi zikola protection tofaayo anti wagitendeka ng'obusamu bwakugamba gwegenda mu maaso noba wagulangule mu katale n'ogireeta simanyi gwe byogenda gamba Allah kubanga embwa ekendeza ku ibaada zo ne muziganidde ewaka owoza seeka ye protection kale protection olwebale naye wagitendeka omanye amateeka gayo agakifuga wanje eyo nvodde si gyendi mu bufunze gyendi yeewa wanje sunna sajja yakola maki embwa amazzi Allah yamuwejjana kuwa kuyamba ki omulimu gwe yakola tegwali gwateeka ku ye yali waddemu okola ki okujenga newoozireka tiyandi giwadde gweoyamba embwa ng'empala eri mu mwoyo bwete kireva osanyize ne kumakya n'olweggulo nga bakwebaza nti hatha yo najisi astagfirullah kuba n'amayinja egende rasulu yazigaana oyogedde ali sinabbi yatayogera subhanallah era obuziko okoze eki ogirese kakali nedda ono yayingira ejjana mulimu gwa seeka gwa sunna kwata ngatto ye seeka ngatto nakka mu luzzi n'asenayo amazzi n'aleetera embwa neekuba amazzi obutikiti butono nnyo ng'embwa ewulire ekoze eki sajja n'akwata engatto ye neeyongerayo tukisobole ekyo temunyenya mitwe tuli muzikiti temunimba saba Allah bakisobola rabbi Allah abalaba abawo bulungi abatakisobola saba Allah wekitiibwa nammwe tabamma mpeera mutasobola bwamu kuba sigwa teeka naye osubiddwa ebiki oyo Allah yamuwejjana mulimu gwa sunna oba gwa wajibu gwa sunna seeka Bilal ibn Rabah yali mwazi obaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ekyamuyingiza ejjana nga akyali mulamu kwatuna wa asharatun mubashirina bil janna waliwo abantu 10 Allah be yawejjana nga bakyali ku nsi kuno mulimu basaba nabbi bana ba khalifa al khurafa ar-rashidin n'abasigadde kwabe 10 kwayongerwako abalala kubayongerwako abayingira ejjana nga bakyali balamu mwalimu Bilal ibn Rabah yali mulamu Allah namuwejjana nga negwajwa tamanyi nti Allah akoze eki wallahi agimuwadde nabbi lumu aba yeebasa aloota ekirooto nabbi aloota ali mu jjana rasulillah sallama mukulota nga ali mu jjana yalina lumu gye yalimu ye nga ye nabbi walumu yali emuddiridde ebyoto bya mazima va ku bino byembe byoloota olina akeeta nokera ku makyanga tokalaba noyombesa neiba pasire zange naawe tomanyiira ogamba naye kasi mu majini nige kumusumbu nabbi aloota ali muki ali mu jjana lumu emudiridde awulira enswagiro z'ebigere yategera nti yali Bilali Allah yamutegeeza nti Bilal ibn Rabah nabbi mukyoto neyebuuza Bilali Allah namuza engulu nabuuza Bilali nagati naloose ndi mu jjana lumu yabadde nziriridde nenkuulira Bilali ng'otambula mu jjana kyokka ate oli mulamu Allah yakuwadde ejjana ng'okyali mulamu Bilali mulimu ki gw'okola ddala Allah kwe yasinzidde n'akuwa ejjana mulimu ki yamugamba sirinaawo nnyo mulimu gwenkola ki gwenkola sijja kugamba nti oba guli oba guno naye just nze kyenna kiri eki ti wuzu eno wenzigwako mu bwangu ddala maafunye endala kalegesaako buzu eno wenzigwako nga weekuweddeko awo mangu nnyo ng'ofuluma ng'ofuna ki endala birayiga gwegwo pozi sirinaawo just nze wuzu yange njikuuma tekola ki tenzigwako wuzu mba nayo nemba nakamala bwe nti zuhuli notedda kikangaana
munana kitundu awo nefuna ekimalako wuzu ngendawo muki munenjifuna kati then ekirala kyekola oba oli Allah kuyesiriza wemmala kufuna wuzu bwenti nyingira masjid nsala akazange meka rak'atayn alwudu raka 2 nga nsaba Allah akirize wuzu eno jevokola ki kwanyiza okubanga binengala takoze atya wala basajja beralikiranga ibada zaabwe gwokola otya wawuzu ogifuna tofana yo oli kubya mupira twamulese mujja tuwulira ate nza kugamba kasimu oyo kena muguza bukadde kinena mu $5 obwa $1 notuli yaguzenga ningi na jayambadde nuka nijibu juma lwaki otulimba lwaki otulimba juma ng'ali awo wallahi niye muli munda azze kugumika amwe 10 meka 2 afune ku kikomando kyokka muwuzu atufera yamuguze $8 8 ali kati linda kena aleta ali Afghanistan oyo yako kane Afghanistan watu kayo digwa ali kitete oli wano nabuti olugero limuneyo kya uli malama ne nkyacha uli mulimu ne kati gwe mulekerawo kulimba basilamu Bilali amugamba sirina mulimu just ezo la kabiri ezezawo uzu ezo nokubanga uzu wallahi Allah yamuwejjana ngakyali muki mulimu kigwe yakola funa uzu nakola atya za suna ate ekirala nga uzu ekola etya gwe omala zuli ne kugwako okola otya ofunira ogwe tuli muziki temunimba era wenyiniyo gakasa uzuli ekoze ki katulinda aswi osalako neda tugenda ku mukolo ate omukolo gwetaga uzu oba gwetaga nze la ilaha illallah saballahu washtiwa tusasi kati abasajja bayengere jamii mujaki seka mini muja sunna saballahu washtiwa atugondeze sunna Allahumma amina wotunulira ebyafaayo ebisinga seeka abasajja sunna Allah yabawerako ejjana kino kanti kutegeeze omanyi omu yafaananya mulimu gwa sunna ng'omutemi w'ennyama mutemi waki w'ennyama abatemi ennyama mujja kunjulira wano tyogenda mugamba mpayo kilo 8 kilo meka minzaani n'agiteekawo n'akwata ennyama n'akola atya n'ateekako olwokuba nti kilo zino tezinnaba kuwera okwogenze n'omulaga nti tema wano njagala kabirizi luli najja wampa magumba gwe kimanyi omulimu oba ogwagala tema wano otemene wali kabenunu otemene wano kafuba owunzikire ne mabega n'omulaga pali zokola otya naye n'atuukiriza bambi wamugambye ne waggwawo n'ateekako nga kilo zinakola ki omusajja n'akwata wootaamugambye n'akwata obufififi obusavusavu banyi beerondalonda abo ababukyamaani n'akwata obusavusavu bootaamugambye n'akwata obugumbagumba bwamudibyekedda n'ayongerako agenda okanga era bikyakoze eki gwe wooli olaba mizaani nga tekka sekanjija n'afunako keyateekwa nebbali nako n'akola atya n'akabaka n'akola atya agenda okulaba nga ekiridde nnyo n'akajjako naga kabadde kanene n'afuna akalala n'akola atya n'ateekako awunzika ekoze eki n'ateeka mu kaveera seeka yagamba nti ku kiyama Allah agenda kuleeta zaka giwatoola akwate hijja gyewagenda emaka obukadde 95 akwate swala zonna zowasaale zetteeka zooli asiri akwate emirimu egy'obwetteeka kola manzaani aziteeke ku minzaani yo minzaani yekyange nga teva mu kifo ine hijja nagenda emaka nemala emyezi 8 anti egaanyi Allah manzaani nga njala yanuma nnyo anti egaanyi zakalla egaanyi minzaani egaanyi kakati omanyi yagamba nti owabukyamaani ono mukweronda kweyozeronze ebbali n'akwata ne bataamugambye obugumbagumba obusavusavu n'ayongerako minzaani esobola okukola ki ze sunna Allah ku kiyama agenda kukwata bukwasa obwo gweze walabanga sunna zonyomerera muwalimu kwabagamba nti zuuli nga tennayimirira kasimu funza byokola jangu ku muzikiti sikola akameka nya sala 2 tosikanga tarawiya sala 2 saza salamu Allah musabi yagala waboli waddembe soko sale 2 saza salamu sikendera meka 2 ezo nyozi mazi gwe Allah musabe kubanga duwajo sawa kati wo kwazi no kimiswala Allah janukula mutegeze bizubi olina nti omukazi akuchape waka walinganga mwana mutu Allah mugambi mukazi sakwa wakunkuba sinze na wasa mukazi kunfumbira na kunjoleza Allah nakuzala bana mukazi ankube banga lino mu Allah mugambi akimanyi nti bakuchapa nakwagwe toyogera
kati wakati awo Allah munnyonnyole bagende omwazi nyajje akime swala mukole mutya musale zuhuli wegwa tokunyuka bukunyusi twaha tula zazikali wezigwayo sikalaka mmeka laka bbiri zuhuli erina laka nga mukage za sunna nga tonna gisala nga tonna gisala eriko laka nnya bbiri woba ogimaze nayo waliyo meka seekeze bbiri bwe bunyamanyama buno bushamani bwakoze atya bwalonze nategawa ku kiyama Allah zagenda okwata ezebbiri mu bwebbiri bwazo ate ku minzani akwate wano ku duha wallahi oli musava duha inayo nga mutwalo nezuhoba ama ate zuha ate seka bibichebi so koleke no neswala weriawo yokumacha kyogamba olaba ninga ne musiramu yokumacha manyi kufuntula tulo kasava musubuhi oba kupamana kati dunia omugati wano kunya waliwe so ate yachi nsubuhi njimaze mutole tusasireko nammwe abantu bakowa mwene ebyokola Allah agako wano kuduha seka nga wasava ngoero kumacha seka budi bwa kumacha sawa 3 sawa 2 sawa 4 la kaziba 12 sale yo 2 sale yo kale 2 sale yo 4 sale yo 6 kale seka ni sale yo 2 zo kazikola ki zikumala genda kumimu ezo Allah agenda kwata nga buchamani wakuteka gumba kanokota mugambi akwatezo duha kolatya wallahi mizani balance ngenge ebirunje eri waggulu ebyezi kale wansi seko ingire jana ekyo kiri kutukangako nze tononya kunsima nange ndiba ndi mujjana nigabuga mti alhamdulillah saballahu washtibu ajimpe sijisani ate mugamba saballahu ajimpe mwenye mtu mmanyira saballahu fasasi saballahu ajituwe fenna saballahu tuwe jana seka tetusobola muliro gwe kati sunna bwatyo Allah bagenda kola ki okunonya omanyi bwatu yagamba omulala manyi yagamba ya abamuta Imam Malik ibn Anas Allah simekuye yazaliwa Madina ono Malik ibn Anas si muganda wa Anas ibn Malik tamwina ko Luganda ono yazalibwa nga nabbi yafadda mwaka gwa chenanga mu 3 nga nabbi mazokola ki okuva Makka ze Madina mufuna bulungi oba tezanti myaka jali kuzisomi ki ono nazalibwa Malik ibn Anas bwe yali ayogera ku kigambo kya sunna yakigeraganya eri atulira nabbi Nuhu alayhi salatu wassalam nabbi Nuhu yagamba nti as-sunnatu fasiratu Nuhu min man rakibaha naja nti ekigambo sunna oba sunna gyosale no zuhuli asiri yagamba nti nga olaba era tulira nabbi ani nti abantu bangi basanga nabbi Nuhu nga abajja eryato nanga ne Nuhu wawa yazigase oba jjoti eryato eritambulira ku mazzi nga tuli ku lukalu ennyanja omala kukwata transport mitwalo plus kugenda ki eno wemenya ne bagenda bamwitaka akola atya kumbe yayi namugambye n'abajogwa tokunene bwe guti Allah bwe yatuse ekiseera kiraga ati Nuhu katike kase tekamu buli lyato bibimeka bibiri bikola bitya Nuhu nakola kyakoza atya nenga naye wallahi talabako nkuba ngo lukalu lwaligani mwenye nabi wallah naba munywevu amlagidani wa huwa ala kulli shay'in abantu bonna bamwitanko ne bajerega bujerezi bajerega lyato nabyani lwaki balijerega olwembera nawe zolaba nti ku lukalu lyato litambulirako kakati seka agamba nti sunna za rasulu sallama ziringa wolaba eryato lya nabyani Nuhu nagamba nti yenne yalinnya eryato eryo najja yawona sibwe kiri yakola atya nagamba nti waman takhallafa anha gharqa ate omuntu yenna eyawakanya n'atalinnya ng'omwana we gharqa yakola atya yazikirira sibwe kiri abanono baali bamanyi yebatuna mu Qur'an nafunza ebigambo bye naga nti kati ku sunna nze zitese mudala lino ti yenna anakola sunna kuyomulika mataga nakola ki gwe bange yalinnya eratolera nabyani yenne yalinnya yakola atya eyawakanyerako ebbiri nga subuhi tenayimirirawo kukiyama agenda kola ki agenda kwejjusa mane kale se bulungi akantu ako wanti omanye yatunulira nga sunna omuntu alifa nga abadde akola byatteeka byokka ku kiyama kyansi yejjana ntono sibagenda ate muve ku swala zetteeka
mudde ku sunna seeka atobye ku byeteeka nze kanindeze ebbiri nga zuuli ewedde nja kubasanga kate naawe saballah wekitibwa tusaasire ati sunna yagigerageza nga lyatona binuuhu naga nti yenna yalinnya yawona yenna alisaala eswala eza sunna seeka yenna asiba ennaku za sunna ku kiyama ogenda funa kyansi y'okuwona yenna anaziwakanya seeka notabikola ku kiyama seeka wandinonya sunna nebula walla alibuuza nti Jamiru alinayo ku mirimu gya sunna eyo twongereko nti Allah ate alina Jamiru Allah gwolesonga omumanya simuwakanya aliko mayembe gewaabwe n'omugambo oti ati saddaaka ati bakole zino sente nange nkera kuki kati seeka togeregereranga kantu konna mu mirimu gya sunna saba Allah wekitibwa atuyambeko atwoteeka sunna mu nkola Allahumma amina bwe yenna anagayirira sunna zino kyansi ejana ki ntono sigambye ntagenda giyingira naye kyansi ki seeka yagamba nti emirimu gya sunna gino seeka atunulaga nti emirimu gya sunna gisinga n'obungi gisinga n'obuki woba otunuulidde sunna egisinga obuki faragba miki mitono kituufu oba kifu kituufu aliwo okwazima seeka teeka kakano Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas salah hayya 'alas salah hayya 'alal falah hayya 'alal falah Allahu akbar la ilaha naam obudde busigazza mukkirize tuwambuyemu kaawo kubalaga bukulu bwa nsonga gye tuliko bagambye nti emirimu gya sunna oba tunegisinga obuki obungi otunula eswala ze tulina mu lunaku ezeteeka zirimeka Hassan ziri ttaano ezaki nja kubagamba nti muzimpi naye ng'ate obudde bugenze kaza tuzimanye esooka eyokubiri eyokusatu eyokuna nesembayo isha eza sunna ziri mmeka mu lunaku olumu eraka kuna meka wezo nabbi ziyogerera ziriko hadithi ili maarufu manyikiddwa timani salla 12 rak'atan bana Allahu lahu baytan fil janna yenas ala asalera ka 10 na meka za sunna ezo no zayogerako Allah muzimbira maka mu jana za sunna sizate izate tulabe meka gatakeza duhawu kale gatako 2 14 siwe kiri wao asiri yao ngatena sali bwe yagadde labiganche yagadde asale tahiyatu masjidi shukran jidda eyo yobuli woyingira omuzikiti fala yajlis hatta yusalli rak'atayn nabya kwade order totula sikayo meka siri ateka nta sada agenda galamira bino nedda mino siri ya covid ntatabede maske mboko funa ngatene musikalo mulaba wali sekava ku ebyo bino bya Mungu yayogera bogezi kabuli gogenda okumanya ti wale nali ntekedozi sala lesa bulungi singa nali sala byandiko kati 2 times 5 mekezo banange mafi fina ya tukwizenti ya tugwa na yetu tuve wao meka seka ziba 10 gata kuzile 12 kale abiri ezo za sunna zetu kwa saballah tusasiri nenge zete ko kozeki saballah sunnu labanti kubanga faragwa mu mwaka ejja gutya ennaku ameka wetumala wao tulina emyezi nga mukaaga tusaba busimina kuza sunna olwe mande ololo nteekateeka y'okulufeeka y'olulina tena onteekateeka erusiiba leka naawe jiba kutandike batya ye nga nyakwenganga nti lusiibi kuba ebibuuzo byolina byebyo nakava mulamanzaani sisa tinagisiiba kikyonyagaza naawe mutusaasireko mutukalye kantu emisana teryakuganye seeka wallahi teryakuganye kati mande weeruli seeka buli wiiki ennaku mmeka tulinamu enjeru sunna mpitirivu seeka faragwe gyoru
tewali wali nasumi tena magenda kagenda kuba waliwo kayamulaita tunajibalawo saballa ateke majisala eyo weeryawo lakaziringa 2 witiri no weeryawo no tugirese witiri mu lunaku ishayi wagana gati sala yetya eri atasubira yimo kachiro ezo sunna zikola ki zetuliko saballa kati nakuza sunna okusiba zokka buli wiki nakwezezi 2 zasu kata kenjeru Ramadhani nakusanga ddi tugenda bazikawa no wiki ejja tofaayo otujja kuteka mu kabuli ogwo gujja ndabanga ataliwo kati simanyi Ramadhani oba ogenda kisibira mu ntaana chokazi neza sunna okuva mu Ramadhani akusatu outamputi mtu kalemi sana ya rabbi pako jikomanda pale sabati musanvu eje bali va ku bantu gwe gwenga woli ebiri nokutogoza buli omu sija basika chipati musanvu naseka wali mvuku bya ngamba asika chapatale ngamba nti no musilamu gwe manyi alya zakakaga atenga ayagala otemetemi va malala atenge songa za zirina sereza ngina zikoze beda ni mubuloka uyu mutufu seka muleke Toja mtuve wao ni Allah tusase sunna kati mukizo bude bisikadeyo wano sunna agambye eti yenana agenda sala ulia wano agenti yahrum ala man arada al-udhiyata an ya'khudha shay'an min sha'rihi aw adfarihi idha dakhalat 'ashru dhil-hijja hatta yadhbah agambye eti kiri haram kale tekikirizibwa tekyandi bade kirungi ere muki eri omuntu man arada al-udhiya yenna yagala okusala dhuhiya tekyetagisa gyali yandibadde akyewala ekiruwa an ya'khudha shay'an min sha'rihi okubeera nga akwata akoya konna oba kabiri konna ku nvirize ekyokubiri au adfarihi wadde okusala enjala ze za bigere oba za mikono idha dakharat 'ashru dhil-hijja ekyo kikoma ddi singa 10 liyingirawo eryaki tubaze mga tetuweza wiki kati dayo wako bale gwagendo sala 10 lituuka ddi enviri sale ko kati otuvano genda mu masini bakusaleko sije je bali abali no muzenge yemviri tezuweza wiki ezi ngatakoze eki eranga ne wabava mu masini waitawo wiki ezi ngoso banywa nakumeka yenga bamukala kata leko ziwe kasibye twaba nakapata eva nsonga ze weziweze na kusatu awulire mtu ngakula kutya kyoko sango olinga yasibo omwezi aseke enviri ze sinagula ploti nvaako enviro za ku MB 12 ze omwezi bameka kamalo kasikamu omwezi mulamba tunabiraba nanyiga omutwe nezimusiwa naganja kuzina abamu at the end omwezi kumako yaba ne date ye nasalanga 3 enamugongo bali balamaga kakati nziramu nga 3 ogwo musanvu date naba nayo je bali era no we bali obatali osaballa kusasi we bali akatana bakujja kati wabaawo netana buki tekiri halamu kuzenvirize naye ate usukaawo natani kozisibate abayingide muzambi nabakyo nti mwena abagenda okusala ke kasera musale enviriza mu ke kasera musale enjala asa nompulira era vano ogenda ofuna ebintu byengamba kebyo ke kasera mugule musale enjala zino musale enviri wombanga ogenda kubeera mbana akola ki lwaki sikyateeka ase kale enviri zange nenjala zange nzizimala bibuse 3 enteekateeka ye bwekyo sikyateeka naye wallahi sunna eno oba okoze eki nabega nti oba okola omulimu gulongoose gwonna kola ki nga nabbi we yakola wenjagala okola otya oyagala okole sallallahu alaihi wasallam ekyoku yagambye singa zituuka ennaku ezaki ziri 10 abamanyi batuna ne bagamba nti hatta kasazingire 10 ziri n'ebyokusanyiriza biveeko kubanga oyinza okukola ensobi ate akabiri ne kagwa ekirevu kino saballa tusaasira ababirina wekibaki abamanyi batunda te kiba kyetagisiza mu nnaku ezo nga biveeko ebyokusanyira kati sanyirira kati buli kaseera kiweweete pese bulungi lirya 10 likasimu nga kisanyire kandi ku sunna saballa tanyima mpeera sunna ekutunuza ng'omukadde muleka agirege kuba bona bo webali muleka kola atya kalabe nekuba mane buli wonna wamere ekyo akoya kola ki tandika kati omanyiwo nze sijja kunyonyola tandika kati
anakola ki anasala kati gwatagenda sala gwekole fujo lyonna lweyagala olwadembe kubanga tokola ki tolina naye nga whatsapp gyolina egula $85 kano si bwe kiri otalina buki otalina busobozi saba Allah tusaasire ebbanga lyonna nabwe kityo banekategesaako kino kiri suna kwagenda okola ki okubanga takwata ku mubiri gwe akantu konna singa tuyingira ennaku 10 tewaganye kunaaba munfune bulungi bannange tugati ate obusaabu bwatuyamba eyo wiiki njibala anedda bakugambye envi era kunaaba bagenda naabamu gwe naabanyirira naye okusalako nga ekumiringiddeyo bagambye nti olw'obulungi n'okwagala empeera n'okulongoosa omulimu okukolenga nabbi we yagukola tokwata ku muki ku nviirizo yadde enjala singa oyingiramu ku mirikola ki kati mbasaba nti anaasala wano tandikirawo enkyasala enjala zo kyala mugambe nsala ku njala bigere byonna byoyo ti ogenda olugendo wendi tunakigezako insha Allah saballahu ishtiba teke mwawe ya rabbi wanagambye nti yahrumu ala man arada al-udhiyya taqlimu adhafirihi rijlaini wal yadaini wa halqu ra's kiri haram munafire kikirizibwa tekikubirizibwa okubeera nga omuntu agenda okusala dhuhiya singa ingira zile ennaku 10 atandika okusala kiki enjala wadde enviri mbadde mbasaba sunna eyo ngatewe nti waliwo abayingira ejjana ku lwa sunna nsaba Allah nafa ateeke mwabo Allahumma tomanya nti wallahi no dhuhiya yesembe mu bulamu bwo tomanya aye tomanya nti dhuhiya eno yandibeera ng'omusajja w'ennyama oli Allah mukwata nakwata ku dhuhiya ya 2 ameka 2 wallahi nga yali ntuufu yali nnongoofu saba Allah mu bantu bennyonnyola bano ebigambo bino Allah tumuba nasala tuve mu kulindirira abawalabu kwa osomesa naye omusanga nti oyo muleke era awalabu bajja kubikolako ebyo obote basala njala balekeyo kasente ntookako oyo ne waali saba Allah teke banasala Allahumma amina ndozo budde bugenderedde bwebwo mukirize tukomaawo saba Allah ateke mbantu abanasala ekyo kyo nkiddamu nze nammwe Allahumma amina fabarakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ekibuuzo